Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chalabad Black message yentuse ko bulungi. Naye kingendo kugamba nti sigenda kwanukula kigambo kyange n'ekimu. Kubanga nze ndi pro ladies so kukakanya. Nze mchala munange ni waba akoze ensobi efaanana etya. I'll defend you. Nkuze kubali nkugambe manyi awakoze mu ensobi. Nekye nkugamba nti nkuwoninga ogusembayo. Nkusonyiye omulundi guno. Nekoddamu okuyisa erinnya lyange mu kamwa mpozzi nga tuli mu Uganda. Ngenda kunoonya and you'll face courts of law. Oyogere olete evidence ya buli kintu ky'oyogedde. Teri muntu yenna akkirizibwa kuyisamu mwami wange maaso in the disguise nti you're fighting for me. Mwami wange wabanga akedde nkya nawasa, he has a right because he's a Muslim. Wemba sivudde mwami wange waba akedde nkya nawasa. It's none of your business. He's a Muslim. Tojja kuvayo mu disrespecting embu kubanga yawasizza omukyala owokubiri. Wembanga nze mukyala we complaining, then who are you? He has a right okubeera ku TikTok and not having a fun like any other person. Kasaba nga tena gwa hatins. Ne tojja kuva eri ovuma omuntu kubaga togambwako. Yes, yakuzeemu. Nja kumunenya nkyakoze by'okuddamu. Kubanga of course oli mukyala munange no ku defending. But you have no right kunvuma. Era gwe guba gusembayo. Nja kukwata nkutwale mu mateeka. So Kuluthum, message yonji wulidde. Sagala sounding nga musiru. That is threat. Don't threatening nze sasoma naye manya amateeka. Kwate kubo genda mu mateeka tugende. First of all goyita bawo ye yasoose okwata kinga bawange. Ka video je Buddeko nabagamba nti mu bika ebisinga mulimu amannya ag'omuwendo agatabbulwa nga bannyini go baafa myaka gya dda nnyo naye ng'amannya gaabwe gakyali ku nsi gakyatinta ng'ekitiko kya ggudojja nti bakyali balamu nga manene nnyo ng'emyaka gye balannamidde emagombe eyo ng'abaasigalawo mu bika baagaana okubbula amannya gaabwe ng'amannya gaabwe baagaana okugakomyawo abantu abalaba gakongojje. Omanyize singa nfa gwe ne bakubbula mu linnya lyange oba ozze kunkongojja. Naye abakulu mu bika basooka ne beebuuza ti ono anaasobola bulungi okukongojja erinnya lya kikomeko. Kubanga nze bwe nnyingira mu ntaana gw'oba ofuuse akongojja erinnya lyange onaatambulira bulungi mu bigere ebyange onaaweesa erinnya lyange ekitiibwa olugendo lw'onaalutambula nga nze kale oyinza obutasobola ddutambula nga nze oyinza obutasobola bikola nga nze n'obikola in your own way naye ng'ate tokkakkanyiza nze. Ekibuuzo kiri kimu, bwe banaakubbulamu erinnya lyange onaatambulira bulungi mu bigere ebyange kubanga nnyinza okuba erinnya lyange nalikolera mu kisange era kye kikyaliwaniridde wadde nga ndi mu ntaano olunaku olwaleero ate gwe n'ojjooba kalittima olaba bw'oba osaanyizzaawo erinnya lyange lye nnakuuma. Nnyinza okuba erinnya lyange nalikolera mu kukuuma kyalo nti nali defense wa kyalo naye nakikuuma bulungi gw'ate n'ojjodda gwe bagguddemu erinnya lyange nga ye gwe mubikku ng'oku kyalo gwe atega abantu n'obukumbi ekiro. Nnyinza okuba erinnya lyange nalikolera mu kusuubula ng'ate gwe osaanyaawo basuubuzi erinnya lyange kitegeeza olikongojjezza bubi. Nnyinza okuba erinnya lyange nalikolera mu kugema nkuba ate gwe n'ojja nga tobisobola oba osaanyizzaawo erinnya lyange. Kyova olaba amannya agamu ag'omuwendo mu kika ag'ebyafaayo mu kika gabisaavingibwa ne bagateeka mu drawer nga bwe nabagamba tegakwatwako si lwakuba nti tegasaanidde kukwatwako naye bano be bagenda okugawa banaagakongojja bulungi. Kati ekibuuzo kino kiddayo ku mulamwa gwe nnyendako olunaku olwaleero. Katugambe Hajati Kuluthum yali namwandu wa Sheinu Muzaata oba namwandu wa Sheinu Muzaata bate kubanga mulinamu omwana asigala kyali namwandu. Hajati Kuluthum gwe musumisi Akram bawo gwoyina muganzi w'omupya oba omwami w'omupya nga ye musika wa Muzaata. Are you sure? Ajja mu bigere bya Muzaata? Are you sure? Atambulidde bulungi mu bigere bya Muzaata? Nabagamba nti omuntu bw'oba oyo yannye ennyama naye nga toyina zigula nnyama
gula ebyenda kubanga ebyenda byefaananyirizaako ku nnyama naye gwe bw'oba otunuulira Akram ali related ku ki ku Sheinu Muzaata batta omugenzi omusumisi olowooza omusika gwe wateekawo si mukyamu olowooza gwe wabbula mu linnya ly'omugenzi si mukyamu olowooza agwanidde okutambulira mu ngatto z'omugenzi si kibi Kuluthum mukyala Kuluthum okufumbirwa kubanga Sheinu Muzaata batta tetwamusimba ng'ebijanjaalo nti agenda kudda agenda kumera olunaku lumu Sheinu Muzaata batta yafa ng'omukyala alina okusigala ng'atambuza obulamu omukyala ng'alina okugenda wa mu maaso ng'omukyala alina okufumbirwa naye afumbiddwani omuntu abadde alya ennyama bwe tukulaba ng'okalirira mukene wa buli lunaku ng'oba ogudde nnyo ebbeeyi Sheinu Muzaata yali nnyama naye ono si yadde lyenda naye ate mukene so nga nagambye nti weewaawo Muzaata ayinza obutazuulwa kubanga yazaalwayo omu naye eriyo abamugeegenya kale babeere ebyenda ye nga yali nnyama naye ono nga tulaba ye mukene nga tumulaba ng'entula kakati kitegeeza Kuluthum avuga ki reverse avuga dda mabega mu kavidiyo konkulabye nga weekalakaasa oba ng'olaga obutali bumativu bwo kibi nnyo era tekiwooma omuntu okujolongera omwami wo omuntu okujolongera omuntu era nvumirira Bad Black ne sekuvumirira wennenna omusika wa Sheinu Muzaata wavumye waaki naye ate naawe ne sikunenya lwa nsonga nti buli kintu ekijja ku katale baba bakitaddemu omulengo tuli baddembo kiramuza Akram bamuleeta ku mulengo kitegeeza tumukubaganyeeko ebirowoozo buli wojja mu public oba owadde ensirukisa kukubaganyako birowoozo oba byoyogera bikubaganyaako birowoozo kakati njagala okutegeezaako mukyala Muzaata namwandu wa Muzaata omwami w'omupya wamuleeta mu mawulire wamuleeta ku display naye kyamazima kiri nti public yamuzira kino sikizaayo waliwo abantu nga bo bali rejected from day one ekyamazima kiri nti public yazira omwami wo lwa nsonga zino wammanga kubanga public yali emanyidde ennyama togenda gireetera mukene public epimapima nti Diamond Platnumz buli lwagoba omukazi aleeta asinga asobole okufitinga ne public so si kugoba zali ate oleete Stabu wa Natto wama Stabu wa nsonyiwa olwo public eba egenda kwokyerawo kakati ne public omwami wo yamuzira first of almost I'm sorry to say omwami wo afaanana bazzolo omwami we gwe ebyogamba atunuza kyejo atunuza kisa bambi ekyami kyange kiina ekyejo la wallahi Kuluthum omwami we atunulanga bazzolo omwami we ayogeranga bazzolo omwami we ategeeranga bazzolo era buli lwayogerako eri public yeeyongera kunyiiza public wadde nga yamanyi aba ayongera kwetunda mu public kubanga buli kyayogera kya bwazzolo ate era ne bwakutunuulira obutunuuliza ati olabanga zzolo I can understand Shea alabika yakufuga nnyo kubanga yali musajja mukuluko kuggwe ngate musajja atambulira ku ddiini noononyayo gw'onoofuga naye ab'okufuga gye bali nkubuzeewo nze kyogamba nsobola okukulemerera okufuga ogenda owakankula abaalemwa ogenda owakankule bazzolo ogenda owakankule b'amaginu ekituufu kiri nti Bad Black munenya okudda ku mwami wo n'akolokota kubanga naawe kyakulumye ng'omuntu oli waddembe okulwanirira omwami wo naye omwami wo mukwate mukuŋŋaanye muzze mu nnyumba public yamuzira public yamurejectinga public yamulabanga zzolo omulengo gwe wateeka katale bagukubye guzzeeyo tewali agenda kusokoola bbaawo mu nju olowooza Bugirita talina musajja namwandu wa Muzaata yasooka mukyala mukulu wamma Bugirita tolina musajja osobola okukiikakasa nti Bugirita talina musajja eryo yali asokodde Bugirita yonna gye yayekukumye eryo yali asinyiza ekigambo kyonna nti oba ajja ti Bugirita kino ne Bugirita alina abamukwasaganya leero njagala okukikutegeeza Bugirita alina omubeezi ne teri amanyi mubeezi wa Bugirita
era ne weweesoosa muno mwe twagalira okugeya abantu mwe twagalira osala omugambo ng'oyagala okwesoosa osala omugambo ku bugirita onoonya bw'osala omugambo ku bugirita n'obulwa kubanga obulamu bwe yabukuma obulamu bwe yabutwala nga bwakyama obulamu bwe bukusike obulamu bwe buwunike naye gwe obulamu bwo wabuleeta mu public ate toyagala obulamu bwo public ebukubaganyeko birowoozo abantu bw'obaleetera damage era bajja mugulanga damage njagala okutegeezaako abantu baawo bamulabanga ekiteffeeri tobasuubira omugulanga ennyaanya oba apple baawo kiteffeeri bwe by'omutunuulira n'akola ati eriiso n'owooza bannanga omwami wange atunuza ssimbo mulabe amoozola amaaso nga ttimba etunuza essimbo no b'abantu balengera zolo bw'ayogera n'ogaba bannanga ekyami kyange kyogeza bukakkamu no abantu balaba zonto abantu baamuzira gy'omwami wo mu kamera gy'omwami wo mu mawulire tewali agenda kulumba mwami we yonna gy'omukukumi atandika omumwogerako taliyo era yenna aliyogera ku akiramu ng'avudde mu mawulire nyenda kumuvunaana kati akira mu mawulire akola muki tunnyonnyoleko sheinu Muzaata bate mawulire yalabikangamu ng'akola ddaawa bakamiliyoni babebekulu balabikiramu ng'abayimbi Museveni alabikiramu nga munnabyabufuzi His Excellency Bobi Wine alabikiramu nga pulezidenti wa Uganda omulonde kati tubuuza omwami obadde ku TV nga tuteze tuyina ebyokulabako eby'omuwendo twesunze program twasasula zi TV oba tusasudde DSTV oba tusasudde internet ng'ozirabira ku internet kati nsasudde internet n'oli yasasudde DSTV oli yasasudde GoTV oli yasasudde Star Times nga bamuteerako bugundi oyo omuvubukaawo akiramu kati akole kuki atugambe ki ayogera ku ki ali specialist mu ki mu kutabula ddagala lya kinnansi mu bufeere South Africa mu kusima kadoma mu kuwakula njuki kati yajja kutusomesa kimaanyi ga kisajja atubulye kyabazza otusomesa then tujja kumuwa obudde naye takkirizibwa kubeera mu mawulire nga talina kyazze kutuwa era buli lwanajja nga talina kyazze kutuwa abaana bajja kumuvuma golowooza gwasoose okuba n'omusajja ajjako TV lwaki ababala ati babasolera lwaki owo bamuzolera bamulijekitinga talina kyagamba bantu agenda ayoze butajiri bwo ayoze Mothers Union zo ayoze peti zo ayoze peti zo kijja kusingako naye tomuzza mu mawulire tannatuuka kubeera mu mawulire kubanga talina nsonga emubeeza mu mawulire era buli lwanabeera mu mawulire bajja kumusima erinnya nnaku lya Muzaata naawe kennyinyo lyakulu lya Muzaata kyokka muli kongojja bubi nekirabye kiwemula ekiri mu kuwemula omusimi w'akadoma ali mu kuwemula omuwakuzi w'enjuki ali mu kuwemula bwemuze ekirala wadde nga sheeyi yafa naye kali kasigalemu akammeri bbata ke yagamba tiyankubye naye neerekeramu ak'obwa sita nali namuluma naye neerekeramu ak'obwa sita weerekeremu ak'obwa mukyala sheeyi kakati mukyala sheeyi versus pulezidenti w'abamalaaya mukyala sheeyi versus pulezidenti w'abamalaaya munnange sheeyi bwe yaliwo wali ozitowera mu ttani ebipimo bwe byali bizitowa nnyo ng'omubiri gwo naye kati entegeerayo ewewukira mulaatiri. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.